Tuli bulungi nnyo tubalinze era kansubire nti namwe muva mu studio olugendo mba mukuba nti mulutandikirawo. Tuli wano ku kisaawe Mbale nga olunaku abantu bonna lwe badde balinda olunaku mulindwa lutuuse era nga lwana wankya tetukyabala nnaku tubala saawa busaawa. Abantu bonna badde tutuuka mu bitundu ebyenjawulo tubadde tutalaga districts zonna district 20 paka mu Kenya eno ne baganda bange Eddie Nsubuga ne mukulu Peter Bunyas tubadde tutambula nga tutuuka ku muntu omuwuliriza waffe onomulabi waffe wa TV buli okumbalira ddala weeks 3 zino. Mwebale nnyo bwenna ababadde eyo nga mutwaniriza gye tutuukiseko. Awaliwo omukyala ng'ena misindwa n'agamba nti enjiri ya Pastor Bujingo yamutaasa ku musawo gwe basibyeko ogwekubba emmundu ne bbaawe, naye olw'okuwuliriza omusumba Bujingo ebintu n'okusabira awamu yasobola okuvvuunuka omusango guno, era wenjogera be bamu be twasanga na misindwa ng'agamba nti takusobola kujja na bbaawe mu kisaawe olunaku olw'enkya. N'olwekyo embeera yo beeteefuteefu era tubaaniriza mwenna abagenda okuva mu bisawandu ebyenjawulo okulabika nti mujja mu kusaba kuno. Kyo ekituuti omusumba kyagenda okuba nti aweerezerako kyawedde dda, era wenjogera bali ku final touches ndowooza y'amataala gokka, naye nga buli mu kyonna kyo kyateredde dda. Budde bonna bagenda kubanga batestinga sound okulabika nti ebintu bitambula bulungi. N'olwekyo mbadde nsaba mwenna abagenda okujja nti temugeo kuba nti mujja Mbale n'ekigendererwa ekirala naddala abakola b'ebibi mujje nga mumanyi nti kusaba kwekuliwo, naye ate n'ekirala transport yo si mubi nnyo, era ekisaawe kino ekiyambye nti tekiri wala nnyo okuva mu tawuni webanga bakuyimirizza ku mbeera eyo okulabika nti tufunamu. Mukulu Kabogoza twagala kuba nti tunyumyamu naye atubuulire akatuuti ko akikoza atya era njawulo kyegenda okubeera. Ojjukira gwe mulundi gwe ogusooka okulabika nti ajja Mbale okusitingira ku musumba ku byuma bino. Ndowooza 2018 si ye yaliwo, naye katusuubire nti ye ebibye binaakuba nnyo okusinga ebyaliwo ku 2018. Mukulu Kabogoza, nsanyusa okulaba ssebo. Ssebo nange nsanyusa okubeerako ku mukutu gwaffe gwa Salt TV ne Salt Media, Salt Radio. Ekintu kyensoose okulaba, first of all I'm so excited nti tuzze kokolere waka wano Mbale mba ndi waka. Oli waawo? Ndi wano we nasinyi wano. Oli mugwere? Abalugwere bonna mwena mbalamukizie. Twizire ika era twizire tuleetere engiri. Naba masaaba. Now ekinsiza okulaba mu kisaawe kino ensobi abantu abamu gye bakola. Kino kisaawe oyinza okulowooza nti kisaawe kimu naye kirimu ebisaawe nga 3. Era kati bwolaba twamaze okusettinga out sound akubo ekisaawe ogusaawe ogusooka essaawa zino tuli mu kusettingira up ekisaawe ekyo kirimu ebisaawe nga 3 mu kimu. Do you mean mugenda kuba ne sound emirundi 3? Kakati sound eza main zo tuzimaze. Kati essaawa zino bwolaba wali kati tulinga abazimba ekituutu ekyokubiri. Kyotatera kukola mu bisaawe ebirala? Kati tuzimba kituutu kyakubiri. Sound kuba kati gwe tulina agenda paka mu Mbale town. Kati twagala sound agenda paka e Kamonkoli. Budaka district. Tuko mu district enda. Kati tulina okwezako ab'e Budaka tuweereze n'abali mu Elgon, you know? Yes. So ekisaawe kyo kirungi nga wakirabye? Ekisaawe kirungi, obudde bulungi, naye nze neeraliikiriddemu ku bantu be twalaba Mbarara kyandifundamu abantu bayinza okisinza obungi. Tusabe bajjemu bonna. Bonna bajja kujjamu. Kyetegeeza nti omuntu yandyanguyeeko to have the best view mu buli kigenda mu maaso. Kale n'abali ewala zo screening nga bw'omanyi zibeerawo, tuleeta tetumala tozimalaawo, you know. Naye experience eno okufuna omusumba live one on one nga tomulabidde ku lutimbe ng'ali ewaka oyo anaba akeddeko sawa 12 yagenda okufuna omukisa ogwo. Okusinziira ku mafuta ennaku zino ge tutambuliramu akasaawe katono
okyogedde mpola kusinziira ku mafuta ge tulimu ennaku zino. N'ennyonta ab'Elgon gye balina ku musumba emyaka kumpi 5 nga tajjaako eno. Emyaka 5 naye zinali nkoba bana nga baseeza bano. Niki twakolere niki? Lwaki omusumba tayira keika? Ayirire. Essaawa eno omusumba ayirire. Enjire bakwatayo muyize tuweereryo Katonda. Amina. Kale sebo. Okay, olwakadde mukulu Apollo ndaba ndi bubi kambe nga nsibulira wano naye nga mwenna ababadde naffe mu field mwebale kuba nti tutambudde nammwe. Olunaku lwankya tubalinze mu kisaawe Mbale buli kimu kiri bulungi nnyo tewali buzibu bwonna. Mwebale mukulu SPD ne team kankuddiza omuzindaalo musobole okweyongerayo. Obudde mututeka nti ndigwa